Bambi tokaaba kimami. Kwebaga n'emisa ndeebaza naye ndi mukubi mbisigwa mukutiisibwa tiisibwa bazuukidde ekizibu Mr. President mugambe nkuwazizayo ebweru zigeneekalakaase namwe buno tewabba bujjanjabi naye nga wabu ondabiridde okutuusa saawa zino abakyala bambeereddewo bafonalebo bakansalazi baani mwenna neeyanziza ne Mr. President ngambe nti wantuma amajja ga Museveni agatatata w'abaana bange gwe wabadda tatata w'abaana bange bumazi omanyi wana bakowole bankubalisa tomanyi lwaki najja kuyingira muno osanga abaana bange 226 bali funa eddembe ng'oli ku ntebe Mr. President nzikirizaawo kuba kufa banze bakole sibakuwanira tegwenzaalibwa naye simanyi waseeku simanyi waki naye nze nakunye bwekuba kunzisalanga naye ngenda kufiira ku mulala ngenda kufiira ku mazima n'obweru Mr. President banzika butegeera banzika butegeera ekyalo bakiyita tekwana bwemba zemuntwala abaana bange tebasoma bangezaako okunyumya nasoma kuba bagamba omule emyezi nasikutana natuukako lwali tugenda Kawempe natugenda alina ku motoka yo Mr. President awo nebakubala nebakuba amakulu gonna Mr. President nebogera baali bakundeeka mu kulo nebogera nebagamba nedda eyo tetumuteeka mu kuloni agenda gifiiramu nga bamanyi nno bankubya esasi Mr. President nagezaako nenzuka nenfuna eyo abantaasa Oh, this is too much. Everything's gonna be fun someday. Everything's gonna be right. Something's gonna be fun one day. Mr. President n'abaana bange era nakuma soka nenzirukamu nekweka naye nendaba ngeokete endaba erasooka gyendi era mission gyendiko ejja kuba tewedde naddayo ewaka era n'abaana bange Mr. President abantu ba NUP banyambye bambeereddewo abakyala abalwanyi bonna Mr.
President waliwo Musagala Gospel omwana mwebaza abalala bansuubiza amanyi ekitamanyi naye Mr. President okusuubira nti ne baba nasomye guno omwaka 2026 ng'oli ku ntebe bajja kusoma oba guno omwaka Mr. President obona ng'omukulu wa myaka 12 mumwambazanga yusomu n'atandikira weekomye People power, 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 NUP, everywhere. Mpunzika ngamba, kuraza nebona korotya, nebona leta bala mungabo wangamba, nebona letani. Mr. Kyagulanyi siye yata tata w'abaana. Mr. Kyagulanyi siye yambonyabonya site kanso yambonyabonya mu kibuga. Omuntu nali nfumba chai n'obuki ne onajja n'omuwa omutwalo kusaba President omulala n'ayiteri najja n'akukwata ate n'akusabasa naye nga tokalina onoonyeza abaana omutwalo gwakugewaka Mr. President ekyanyinza tufaka eno ennyo sebo nkuloopera Mr. President abaana bali ne bayita akuliyat mu Saudi babonaabona abalala bamaze emyaka esatu tebafulumangako kiyumba naye nga baliko bali eyo ogenda n'okola ne bakujjako sente zo so Mr. President mulimu ogwange mbadde entunga byennyanja nga mbijja kawempe naye kati sikyasobolako ge mazima olw'okunkuumiza emyezi ebiri nga tukola mulimu gwono byangaana webayuzayi omukyalo bamuyita Zaifunanzala y'omu be tulina ne bakuba obubinyo abapoliisi nejja mu kalulu ka Kawempe North by-election era mumulaba yafuna ebisago naye abadde atugulya ku sorry mukoere erimu I want to invite njagala kuyita Maama Machete ali wano naffe wamu ne Maama Bobby Young bali wano naffe bajje wamu ne Secretary General ajje alina obubaka bwagenda obakwasa ate awo tulyoke tweyongere ne program twabategeeza leero it's important to celebrate the milestones, but it's also important to remember where we are, the reality of the struggle that we are in, and where we are going. Mwebale nnyo mwebale ddala okujja. Maama Bobby Young ne Maama Machete mwembi mujje ne Secretary General. Hallelujah! Hallelujah! Ruhanga w'ekyasimwe munonga erizooba ly'abalirungi naye President n'omuka President omutakalewaga. Hallelujah! Hallelujah! Ruhanga w'ekyasimwe ekintu tatawusi. Hallelujah! Kwenka Mukama n'eby'okusinza akagamba babiri bashatu bikulu babeeteeranizeemu agabagabatuya. Haleluya! Haleluya! Nesiima nimusiima kandi teeranakusiima kandi Ruhanga witu ni Ruhanga obulire timushemu ni Ruhanga obulire n'abaasa n'agamba mwabwenki ni mutaka mugambe kyona kimuli kweteeranaswa. Haleluya! Haleluya! Yoni mbasiima munonga President nimsiimo kankundira omwana nabwe yakukunda na hati kwoli mwegenzire kumukwa nabwe zonanyina kandi ninokwiikiriza ali Ruhanga otalimu nagagumu n'abantu mwebale kuŋŋambazire buno obutiishaga
kurugana bamukwata nkanta kabulira gahunda ngambo yeyo mumpulire nangwa nagamba nkabuli kuswaluzire kuno omubiro nkabengahe nkabula yanteerera esimu kuyazitire manya nkagwara nanoga amakuru we ati mama n'amashanyarazi bagakwita kubahurira mutabani wawe yakugambiraho maze anteerera agira ati wamanye ntiyo ati wamanye era kakudra kutwalira isometa muni kadogo ati ninya kadogo Ntiniwe mwana waje Njagala nkutuusaako engalo mwebale nnyo okuddala bakyala bannange mwebale bakyala bannuupu mwebale nnyo bambi mwebalire ddala pulezidenti waffe maama waffe sifunanga chansi kujja kubano nga woli olwali olukulu ku saidi yange kyaliini kikulu nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala banaye nsooka okusaasira abakyala abali mu kalulu k'ekawempe bambi nga mwalaba gavumenti yaffe etutwala maama abadde akaabanga olabye enkwano nga walaba nze kaabidde emyaka ena kutegwako taano nga nkaabira mwana naye yesire tutambuliramu nkaabye mukyala ate neneesirisa kuba nsirisa yambula nebaza abantu ba people power oba si ba people power banenebaza buli muntu aguze data n'abanja amakete mukwano mukoze kyakabi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala bannange mbalaba bane mukoze kyakabi mwebale abasawo bavuddeyo buli omu abanjiza yasiire kinkolera kimpa eddagala ku mutima gwange ab'ebweru mbalaba ebipande babikwata lwakuba bwe tubanja ye bannange tabanjika muntu muzibu nnyo era mugumu yalibadde atadde makete naye bambi mwebale nnyo mwebalire ddala ate nga buli akutte mu nsawo oba aliwa n'aweereza maama amakete mukama gaziiza ensawo bannange mbiraba bannange nduwulira bannange ndifuna bambi mwebale nnyo mwebalire ddala nziza kubeebaza weebaza olwaleero kubanga bwe nasemba okusaba essala yange n'ensaba yetangaze buli makete lwakuma okulya emmere akaddako kampisa bubi nnyo netusawa yaleero mateta manja ekizibu kyekinkalubirira ate namwe ekibakalubirira nga mwenna mbalaba mwogerako kyogere ekyokukola tewali kubanga buli lwankubira essimu aŋŋamba maama kyekiddako mukama abampeera omukisa kakati basiba ne banyabo si lunaku lwaffe naye njagadde okuhandinga obubaka buno. Friends and followers of Hassan the Rocks bakontributinze miliyoni emwemu na miliyoni emu egenda wa maama Makete, miliyoni emu egenda wa maama Obiang. Bansabire zinokwase ku lunaku luno olw'abakyala. Mwebale nnyo okubeera abakyala abazira, mwebale nnyo. Bannange nebaze mu lulimi ki bannange nkole etya singa kutegeera nnyo Oluganda bane mwebale nnyo mwebalire ddala naye bannamawulire mbasaba akantu kange mukateekayo tibampazizza ebbalaasa bajja kunsagira akaggi munsonyiwe gano muzibeewo mwebale nnyo mwebale ddala. na president mwebale munonga mukama bampeero mwebale kuzaala maama okuzaala kino mwana w'omwami kyamanya abasinga temubitegedde byabadde ayogera mubitegedde kweri. People power. I understand the stories are very disheartening and sad, but it is important, and that is
Day today, we are commemorating rather than celebrating. Because many would have expected us to say that we are celebrating the Women's Day. But what is there for us to celebrate? I ask you women, what is there for us to celebrate? What is there for us to celebrate? They have arrested our children. They have killed our husbands. They have arrested our husbands are struggling in prison. There is nothing for us to celebrate, but this is a Women's Month and this is a Women's Day commemoration. Because at the end of it all, we come here as women in the struggle to re-energize ourselves for a better struggle tomorrow. People power. Power, power. People power.